Leero lwe lunaku olwokusatu nga tulina esaabaza bannakampala okubajja Namanve okubatuusa mu kibuga Kampala mu budde obw'okumakya ate n'okubazaayo akawungeezi. Mu kiseera kino omuwendo gw'abantu ogutambuliramu gukyali mutono ddala okusinziira ku omu ku baddukanya train eno, Brian Lugwire. As we're having is a scheduling of the train because we are currently running at 6:30 and most people by then are not still in their homes and maybe not traveling at that time. So we are considering the times, and we are greatly considering taking to the opinions of the population. Bonna era balina essuubi nti tulini eno yakweyongerayo mu bitundu ebirala singa buli kimu kigenda nga bwe bakiteekateeka. Wadde nga guli gutyo naye abasuubuzi basanyufu bya nsusso olw'ensonga nti train egenda kubayambako okutambuza bizinesi zaabwe mu ngeri ez'enjawulo omuli okubatambuza wamu n'okubayunga ku bitundu bya Kampala ebirala. For the service industry in Kampala, that would be bringing the customers when they are enjoying cheaper transport, they will be free to come